nga tuvudde katono ku byokulonda wiiki eno twalabye omukulu olala otunu bamuwa ekifo omumanyi bulungi nnyo nga ayagala afuna obuyambi backing okuva mu gavumenti ayagala kwesimbawo nga secretary United Nations tokikijja okuva mu mwami olala otunu ekisookera ddala musajja muteesa mulungi is a good statesman ate musajja mulwanyizi wa demokrasiya abadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka mingi nnyo experience ye nayo questioning naye castinga my fears ku mobilization gyasobola okuteekawo okuwangula ekifo kino nti musajja mulungi nnyo era ne gavumenti ya Uganda yamubakinze ekyansanyusiza ennyo gavumenti okulabika nti etadde obuwagizi bwayo ku musajja abadde agivuganya ekyo kitulaze omutima omulungi ogw'NRM nti temukotogedde. That's quite very good. Musanyukiddeko nnyo. Wabula fear yange weri wewali nti anasobola okumobilizinga amawanga agasigaddeyo gonna okulabika nti nno atwala entebe eno ekyo kikyali ku projection twalaba omugenzi Raila Odinga mukama amuwumuze emirembe bwe yali ayagala African Union Samuel Ruto wadde yali amuvuganya yamwagira n'amuwagira era n'amutambuza era n'olunaku lwennyini kudidde n'abeerayo n'abantu osuubidde okulaba ekintu kyekimu mu ngeri endala buli opposition politician lwavaayo okwesimba mu ntebe egatta amawanga amala gonna gavumenti eri mu buyinza ekuba gudigudde. It's one other way of saying bye to local politics. Nti kati gwe tukuwonye kati bakuterawo red carpet eyo otambulira obeere ng'obaviira bulungi nnyo. Olala otunu bw'anaaba avudde mu kalulu kano oba agudde oba ayise ate tetumusubira kudda Uganda n'okubeera relevant ng'omaze okulaga interest yo mu kintu ekinene wekityo. Wano bw'okomawo tukusuubira obeere good senior citizen kati oba tokyadda ate bw'okomawo n'ogamba nedda njagala bwa MP kati ate njagala bwa gundi nga ne gavumenti emaze okubaakinga kati bw'okomawo n'ogamba nti oze kujja opoozinga muli olabika ng'omunaafuusi. So in one other way olala otunu basically yatusiibula dda mu byobufuzi takyali nnyo relevant nnyo naye ate kano kino kyo gavumenti kyekoze kimutereddewo red carpet okufuluma ebya local politics owa Uganda. Chairman wange wenva nga ye muto wange muganda wange awangulidde ddala waggulu nnyo obululu afunye 3 nga mudirira afunye obululu 13 namuddako nafuna obululu 3 mwami Nicholas Kasunde nkuyozayoza akalulu ako webale nnyo okubolekabika nti owangudde ye wa NRM naye ezooni eddakaawo ate ndowooza mu muluka gwonna tubaddemu n'abantu nga 2 aba NRM ate abawangudde akalulu ne bakajjayo abasigaddewo bonna bayiseemu ku independent naye NRM leaning kiki kyoyize just kyekyo kinatandikiddeko management ya kalulu akobwa member wa parliament ekola kinene nnyo okugula obuddirira wansi fe kikubye aba flag bearers mu Buyende ye management ya kalulu singa President Museveni kino akiwulira bulungi nnyo ne ba NRM cadres bona bakiwulira ne bakitegeera bakibuusa amaaso ne bata kifaako ne kyafekitinga party management ya kalulu milete yakawangula mu butakawangula n'akozesa amaanyi g'ekifuba n'atwala
akalulu ako ne yeerangirira n'akakiiko ke ne bamulangira batuuse wano we basobola bo okulaga amaanyi. Kati wano we balina okulagira amanye ga NRM. Kati olw'okuba nti kiri abantu kikyabalimu tebakyaye NRM ne baagala kulaga NRM nti mwatukola bubi, mwakwata ekintu si bulungi. Eno sigino emala nga naffe bakandidate abasimbawo tetadde mu mukono, tetukiriimu. Abantu balaze kino kyali badde kibiikula amatu ga NRM ne President Museveni okutegeera bantu kiye balowooza nti Busoga beewuliriramu, bantu kiye balowooza nti bannansi babawuliriramu beebo. Kati singa kitambula bwe kiti ku kalulu kali ate akaddako tukirinze. Bamutimba Bula, President Museveni bamutimba Bula mu kalulu akawedde, bamutimba Bula. Kati ekifaananyi ekivaayo kati kyekifaananyi ekirikiriya nti bano abantu abamu balungi nnyo bayidawe. Twayogerako ku bakulembeze abalimu ensa ku lisiti gy'olina eyabo abalondeddwa, kituukiridde oba badde balina ebirala kwe basinziira okuwa abantu? Abantu abamu basuuliddwa nga balungi olw'ensonga z'ebyobufuzi. Waliyo LCGS tagenda kwogera nnyo wano naye nga omwami LCGS Mundolwa ewaffe Gombola bayita Ndolwa, omwami abadde mulungi nnyo, mukulembeze mulungi, abadde amazeeko ebbanga lye naye nga takulembera bubi. Naye olwakiri nti yagenda n'abeera ku sayidi y'omuntu omukyamu, kati bamukubidde awo ye ng'omuntu alina ensa. Naye olw'embeera y'ebyobufuzi Mireba Balanda gye yaleeta mu Buyende, kati kigenzo gye kiwunzikidde nga bamukubiddemu ne bamukuba n'akola ki n'agenda. Ne munakuwalirako naye ate nentegeera nti abantu balaze sigino yaabwe, balaze nti ekyo